civic right ey'okulonda omukulembeze w'omukka. Simanyi we naalondera naye ebyo ebirala bisobola okulinda bisooke okwerowoozaako kati ng'omulonzi then ndyoke ngende ntunira akalunga bwe katambula naye buwedde wano kati neetabye mu ddembe ng'abalonzi era nkuba mirembe ng'abalonzi ngoberera amateeka ng'omulonzi. Kino kye kimu ku bifo ebisingako abantu abangi naye kyewuunyisa nti omulundi kifuna ebikuwa ebikuuno mwebiti ebyokulisaawo ebikozesebwa kiteeberezebwa nti oluusi biba liteeketi kumalamu abantu amaanyi okubalemesa n'ebyonna ebigenderako ebyo naye waakiri abantu omulundi guno bakakkamu ate bali mulayini tusuubira nti tujja kusobola okulonda ku nkomerero yonna.
tandika n'amanyi otubuulire oli mulonzi waawa mulonzi w'ekatooke era nga wembadde nsuubira embeera okuba nti eyinza okuba okusadduka naye embeera ebadde nzikakkamu okusinziira ng'abantu bwe batambudde bafunye obuntubulamu security way tetutaganyiza abantu wadde bafunye okutisibwatisibwa ekiro kyonna akabinyi kano akagunde ka drone kasoze katambula mu bantu kabakyankalanya abantu bafuna okutya naye mukama tutaasiza tutuuse paka tujja kulonda mu mirembe. ebikozesebwa bituuse ssaawa mmeka? ebikozesebwa bitujjudde mu budde era zigazira 12 zennyini nga ebikozesebwa byatuuse dda tusimba erayini mu bifo byaffe ffe ng'abalonzi mukama katonda natutusiteesa ne tulonda akalulu. Omaze okulonda? Era mmaze okulonda ekigalo kyange kiki? Ekikyankumi wano? Ekikyankumi wano ninda mukyala wange tukkiriziganyiza wamu tutambulira wamu ng'abafumbo era gwe nkyalinzeeko mu layini amalize okulonda tulyoke tudde eka. Katongole. Kawesa Steven nze chairman w'ekyalo kino ekyekatooke nze omu ku beesimbyewo ku kifuuka ekibwa MP despite Nancy Steven Kawesa nsookera ddala okwebaza abantu okulonda abantu bajjudde okulonda banange mwebalennyo mwebalire ddala ekyamazima bulijjo nnoonya akalulu abamu ku bantu nabulanga batabiriiko naye bannange abantu bambadde essanyu olunaku olwairo olw'okulonda abantu bajjumbidde okulonda layini kumpe zitambula mayiro namba zonna zijjuddeko abantu banaye beebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okulonda okwongera okubeebaza okukuuma emirembe polling station yange ekitundu kino kyendimu ekyekatuka mu senta bantu bakumbye emirembe mirembe gyokka buli muntu omuna bajjudde emirembe bajjudde essanyu balonda wakati ku enkyukakyuka eya gavumenti eno Uganda basawo ne bannya bunyongera obasaba nti bannanga emirembe mwongere mugikuumire ddala obuwanguzi obubaawo nga mukama akireese ne tukwata obukulembeze ne tubeera nga Uganda epya tugirabako banetuke wakati emirembe ng'obulamu okusinga nsaba buli ssekinoomu yenna ali eyo gamba munno nti obulamu kyekikulembera buli kimu kyonna kuuma emirembe tusobole okubeera abalamu.
embeera yonna inaabaawo nga bamaze okulonda kakasa results tuyinza kuzifuna nkya ate ezaba pulezidenti simanya onaku ziyinza kubaawo naye ezaffe nga ba mp tukumanya nti Stephen Kaweesa Stephen yawangudde obwa mp municipality y'e Nansana oza nkakasa tugenda kuba lunaku lwankya yongera obasaba banayimukuuma emirembe tusobole okubeera nga tulonda ate nammwe abakwasaganya ebyobulamu mukakase nti bannange ekintu mukikola mu bwenkanya situetaaga muntu yenna kubuzaabuza tutambulire ku kituufu kuba kati nze kyesinga okumanya nti engeri yokka gy'osobola okuba oyo abagezaawo okufunza kuba kudifendinga kaluluko zengezezaako kudifendinga akaluluko era mwenna muna balonze Stephen Kaweesa mumanye nti nkoze kyonna ekisoboka amagye nga ataddewo ba agenti bonna mbataddewo ba supervisor mbataddewo buli muntu mutaddeko ataamukuuma ba agenti bennonze buli agenti mutaddeko amukuuma ba supervisor bennonze buli supervisor mutaddeko amukuuma amagye buli gye liri ku ttaka nditaddeko ali so wakati mu mbeera eno kakase nti akaluluka akuumibwa Lutebe kati ne waggulu eyo basaba muzanyire ku bululu obulala naye akalulu ka Kaweesa muzanyire ku bululu obulala naye akalulu ka Kaweesa n'akalulu ka Kyagulanyi temukazanyira Stephen Kaweesa gemanya MP Nansana Municipality chairman w'ekitundu kino ekye